Yes, mbandiza kadde kano mwasiyo mutya muli mutya mwe nabaji followinga nembebaza ne bagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mu followinga Bagita fa Ali TV jimbane updates eziba zitambula eziba trendinga okwetola eggwanga Uganda ne gamba nti comment section weliawo obaka buntira mu comment section atoserenga ogifolenga content yafuse content wale mwana muwala yaguze ebyokulya nga yabirira mu poti ndozo olengera munange abasinga sekuloozo nti bali mu kulya mpitambi kumbe bade byakulya yawuliddeko n'ekyokunywa ebyokulya birira mu poti content afuse content kyewunyise omwana muwala ntaswala ebyokulya birira mu poti kyokka birira ku toyi bana wale babadde kyo batabuse botafuzi kibula ngamba ati Uganda yo baba obe focus obe badde ki tewali amanyi mulengere gwe bifaananyi mulengere bifaananyi akutte poti mwalira kyokka ataliranye toyi mazima ddala mazima ddala aliranye toyi mazima ddala abasinga batanse ogusanga bagamba nti ono kadama banne buli anakola ebikiswa nabiranga kadama nabe abamu ku TikTok nga bagamba oyo si kadama oyo kadama oyo kadama we Saudi Arabia kadama we Saudi Arabia munange mwana mwana muyimbira upcoming nekiraga ndowooza ayagala kola linnya ng'akola ki ng'ayita mu ngeri bweti manyiri yennaku zino abakufuka celebrity okufuka popular oyina kukola bya kisiru bw'otawemula kola ebyekisiru kati ono yasize okukola ki yasize okugula poti n'agiteeka mu bulungi ebyokulya batadde mu keeki ye n'ekindaazi kye n'obumpwankimpa akyobola n'abuliwa mu poti n'abeera ng'alyako mpolampola ekimutta nno linnya aludde nga upcoming ayimba n'ennyimba teziyitamu ayimba alaba tebikola balowooza ni kati buli muntu olina kukola ki olina kuteekawo mbere olina kuba otawemula weeyambule nga walabye Gloria Boogi bwe yakoze ki bwe yatadde akatambike ak'obuseegu ku social media erinnya naye yakola ki azze nga alikula naye nga terikola ki teritambula nga teritambula kugamba mu Uganda mwo omuntu okubeera serebu kola bya kisiru byokka byokka ojja kubeera serebu ne bw'otakola bya kisiru tojja kubeera serebu abasinga bakola ki abasinga bagamba mulengere gwe magini mulengere ni amazima tudde mbyadala eby'obuntu genda mu comment section osookulira ebyokulya mu poti ne webeeranga mpya genda mu comment section ombulire osookubiriramu ne webeeranga mpya poti nze sisobola amazima nze sisobola simanyi gwe kikyolowooza nze sisobola kubanga poti baagikola nga yakola ki yabaana kuteekamu mpitambi kaate ggwe lwaki oba okola ki lwaki oteekamu ebyokulya poti balina giteekamu bisigalira eby'omuntu nga bivudde mu lubuto okambuyita empitambi kubanga ebisigalira tekitegeeza birala nnyo ebisigalira kubanga mulambo bimuku ebisigalira eby'omulambo kati katuyita empitambi mu poti mugendamu mpitambi kati lwaki oba oteekamu ebyokulya nze ne weebeera mpya sisobola kubirya n'obeera akagijja mu supermarket oba mu dduuka n'agiteramu ebyokulya sigibirya sisobola kubirya kuba nze ndaba ngaali mu kulya poti yabaddemu already empitambi kati omwana muwala simanyi kikyalowooza ono oba anoonya content oba kiki ali busy alya ayagala kusaanikira social media kugyetikka abaana abawala batabuuse abaana abawala bagudde eddalu abaana abawala batankuuse naye ng'ensonga zeze mukwezi zitambula okwetola eggwanga Uganda negamba nti comment section weeryawo obaka buntira mu comment section atusigalinga on followinga muba nnyo kubanga mugyekumirako abalayikinga abasubscribinga nemunyiga ku kade muba nnyo kubanga mugifollowinga nokubanga mwasubscribinga nemulayikinga mungera okubanga mufollowinga Faadi TV UG ensonga zezo eza mwana muwala bwatu bwerabisiza abaana abawala ennaku zibafuuse ebintu ebitategeerekeka bafuuse ebintu ebitategeerekeka naye ng'ekimutta content genda mu comment section gombuulire wamma gwosobiriramu ebyokulya osobiriramu
gusobirira musobitekamu n'obirya kubanze gamazima ne beera nga mpya nga bakajja mu dduuka sisobola ni yabadde busy nga alya ekyokunywa nga alina wali ku mabbali ng'anywa ng'ali serious ng'anywa ng'era awomerwa okufaako bufi naye ng'ebyokulya abirira mu ki abirira mu neti mu po neti poti mu po poti bansuwa poti bansuwa munange nibagiyita poti mu Luganda bakiyita batya poti mu Luganda bagiyita batya poti bagiyita batya mu Luganda poti gana mu comment section on spelling ekigambo poti si poti ensukuba ekigambo poti okinspelling iraho mbibaza mbagamba nti mungere okubanga mu followinga afa additive video ki like nga comment nga to subscribe ngo nyegene kale mu spelling ku kigambo kye bayita poti si poti ensuwa kubanga ebiri ebira pot kali spelling ekigambo poti nikira poti bagita batya mu Luganda njagala kulaba njagala kulaba balina obwongo obwogi nga mwana mwala bwatu bwatukoze yasizeewo okulya mpitambi asize omuntu we mulaba nga ali ebyokulya mu poti mbanda baali mpitambi era ono yabadde ali mu kulya mpitambi sikulimba yabadde ali mu kulya mpitambi ebyaddala nze genda baje yabadde ali mu kulya mfono bingande musabusubinga munyige kade bagita fa additive ugimbe baza nibagamba ati muri bamanyi okubanga mu mfono nga bali Canada Toronto Saudi Arabia mu kibuga Riyadh nibagamba nti muri bakabinyo okubanga mugiye kumira ku updates mbana zombe bulungi mweraba